mukimanyi nti wadde nga tuli basanyufu nti tulina amafuta ate sente z'amafuta tezikkirizibwa kubeera mu Uganda ziyinza okusuula ebyenfuna. Mulyoke mukitegeere. Era lumu nali njogera juzi ne Governor wa Bank of Uganda ne mugana ekijja kitya n'ambalira munanga nti ne tumala tuzirekawo ne zibeera wano nga tutukoze sovereign fund zitereka eri dola egwa wano n'efuuka ya 2,000 oba 1,500 ne mugamba nti ki oli agaye kyayagala kati kitegeeza nti atunda emmwanyi ng'ofuna dola 2,000 kaakati zibaamu sente ntono nnyo bye tutunda biba bifudde. Ne Kadaama afuna dola 1,000 ng'omusaala n'agula seminti obusawo 320 kati olw'okuba dola egudde zaafuna kati ate zigula obusawo 2. Olwo ensi yonna oba ogisudde. Omuntu alabye n'abayivu mu nsi eno. Kyova olaba omuyimbi yagamba nti we baakimanya nti okusoma kwatulema ab'emitwe emibanguleko bonna ne bakuŋŋaana. Kifumbo ogasse Buwaya mwaka guno. Naye kansooke nkubuuze. Basuubuzi bameka abaava mu busuubuzi nga bagudde ekigo? Lwa nsonga nti dola efuuse ya layisi nnyo. Nange nkuwa omuwendo gw'abo abaagwa olw'okulinnya kwa dola. Ekisooka kya byonna, okulinnya kwa dola kulanga kigo mu ekonome yansi, nga n'okugwa kwa dola kulanga obutebenkevu mu ekonome y'ensi. Singa ssente yo gikwata ogenda ogisuubuza eddola n'esobola okuggyayo dola ku bbeeyi layisi, kitegeeza nti ssente ye efunye evvali era erinnye. Naye ate bwe kiba kikwetaagisa okukwata wirubaalo ya ssente ogende ku Forex Bureau osobole okusuubula dola, naye n'okomawo n'obupapula 2 gwe yagenze ne wirubaalo ya ssente, ako si kabonero akalaga nti ssente yo ya mugaso nnyo, wabula kabonero akalaga nti ssente yo naabuufu. Saagala otunuulire dola nga toilet paper nti egenda kubeeraawo. Dola gitunuulire mu bintu. Nti singa nkwata 2,000 zokka okugula dola ne ŋŋenda e China okusuubula ne baba banseereddeyo bye bansuubuza, olw'okuba nti mbeera ŋŋenda kubitundira mu currency ya waka, ŋŋenda kubitunda ku bbeeyi layisi kubanga ze nasuubuza dola zigenda kuvaayo mangu. Kyokka ate dola bw'ebeera ya bbeeyi gye ŋŋenza okugula ne bwe bibeera bya layisi oba osanga wano bwe nnaaba ntunda ŋŋenda kusooka kutunuulira ze nnateekamu okusobola okusuubula dola. Okitegedde ssebo mukama wange? Leka kulimba nsi mbw aw'e Bulaaya bw'onooweereza dola 1,000 ogenda kufunamu emitwalo 2, ng'ate luli bw'obadde oweereza dola 1,000 obadde ofunamu emitwalo 37 nga gagula ki? Ekyo kyekikulu. Kuba dola oba ssente ekigifuula ssente kubeera muddu owa nnannyinizo, so si kubeeraawo nga zeetuumye ozitunuleko weesiime nti nina dola emitwalo 37 nga zigula ki? Senga ndiweereza dola 1,000 n'enfuna emitwalo 2 ng'akasawo ka seminti ka $1.5, ekyo kyekyokwesiima. Naye ate bwe ndiweereza dola 1,000 ne zituuka emitwalo 37 nga nina kulinda mwezi gujja okusobola okuweereza endala, ssente zino okuzituma zibeera omuddu wange zinzigireyo kye situuka, awo tewabaawo kyakwesiima olw'okubanga zaatuuse mu currency y'ewammwe nga nnyingi, kubanga bwe zituukira mu currency y'ewammwe nga nnyingi ekyo si kyakwesiima. Ekyo kiranga nti ne by'ogenda okugula bagenda kubikuseera. So dola bw'eba ya 2,000 kijja kutuyamba nnyo kubanga kiranga okukka kwa sukaali, kiranga okukka kw'amafuta, kiranga okukka kw'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Kuba bw'erinnya birinnya, bw'egwa bigwa. Gwe kyogamba ye omusuubuzi wa dola ye alya mpapula oba naye alya mmere? Omusuubuzi w'emmwanyi ye alya mpapula
oba naye alya mmere. Mucaayi bamutabuliramu obupapula bwa $, oba naye bamutabuliramu sukaali. Amafuta asonsekamu bupapula bwa ssente, oba naye akozesa mafuta. Kati towuddiisa nsi nti amafuta temugenyumirizaamu nnyo, ssente zaago bwe zibeeramu zigenda kusuula $. Abantu b'olimu bakaaba ya munnyo, gwe ate onyumya bya $, bwe zaasalise mu Forex Bureau. Ye b'onyumiza babitegeera ebyo. Bantu banoonya school fees, gwe onyumya bya $. Zimanya zigenda kusalika mu Forex Bureau. Then obuzibu bubeerewa bwe zisalika mu Forex Bureau. Bwe zirinnya Lwenvuga ku mmotoka empya nga tebaginsedde, bwe zirinnya Lwennya ku sukaali ow'ebbeeyi rayisi, oba gwe onyumiza mu kasaako k'abantu 3-4 bajje n'ossala abasuubuzi ba $. Gwe konyumizaamu kasaako, nyumya ku $, ng'oginyumya ku lw'eggwanga, si ku lw'abasuubuzi b'emmwanyi, si ku lw'abasuubuzi ba ssente, si ku lw'abantu ba individual. Kubanga $, omusuubuzi waayo byagisuubulamu abeera agenda biguza ffe. Teweerabira nti gye bikoma okuba ebya layisi gy'akoma okuggweesaawo n'aggyako amagoba ge nageya n'asuubula. Omanyi lwaki bannannyini bizimbe batandise okufuuka abaavu? Abantu sitoowa baazizza waka olw'akaweereege ow'ebintu bye bayingiza mu ggwanga birwamu mu sitooko. Eno nga renti abakola ki? Ababala. Era nabo baaliyagadde. Ekyo kye batunda 37,000 nga kyakunnyonnyolera nnyo. Otuuke n'okunyumiza atamanyi bya $, munnange. Anti $, bagiseera. Omanyi abantu tebamanyi bya busuubuzi abasinga. Era ebyo tebaagala biwulya, baagala kimu sukaali wa 1,500. Oba olugoye ekiteeteeyi kino kya $500. Tebaagala nnyo byakubannyonnyoza oba byakubannyonnyola. Kakati omusuubuzi eyalireese n'atunda mangu maali ya muyindi njagala kuddayo kusuubula olw'okubanga yataddemu ssente ntono okusuubula byasuubudde. Gwe gwonyumiza ebyo mubwena erinnya lwajja okufunamu ennyo, ng'agenda bitundawo ebyo byagenda okufunamu ennyo eby'okunnyonnyolera. Abantu ne babizira. Enno bano abasuubula emmaali eyitako ne batuuka n'ekiseera ne bagamba kakati emmaali tugisaze ebbeeyi, naye nga bagisalira mu loosi. Kitegeeza awagambira ngisaze ebbeeyi n'olaba nnamungi w'omuntu ng'ayiika mu bungi nnyo olw'okuba emmaali bagisaze ebbeeyi, kuba akafaananyi nga yagireese nga ya layisi, namungi w'omuntu n'ayiika ajja agigule n'addayo n'asuubula. Nga naye gy'asuubudde asuubula tebamusedde. Oba naye baba nga bamusedde, naye olw'okuba yakozesezza ntono muzeeyi waabwe okusuubula $, egenda okusuubula. Wa asinga okufunira? Era ki ekisinga okumukolera? Kulwisa olw'okuba byatunda bya bbeeyi, oba kuggweesa mangu olw'okuba byatunda bya layisi? Ebintu buli bibeera ennyo mu saturation. Abasuubuzi ne bagenda ne basuubula, ne bajja ne batunda, ne baggweesa, ne basuubula, ne bagenda ne batunda, ne baggweesa. Kigasa patizi zonna 3: esooka ey'omusuubuzi, ey'okubiri eya munnaffe Kayisaali omusolooza w'emisolo, ey'okusatu yenze consumer. Ffenna biba bitugasa. Kitegeeza ffenna we bitugasa economy ebeera smooth. Si byakunnyonnyolera, si byakubira nnyo bulango, kubanga ekinnyonnyoza abasinga nga batunda bbeeyi ya bye batunda. Ekinnyonnyoza abatunzi abasinga be batunza bbeeyi ya bye batunda. Naye senga ekintu kiba kya layisi ng'okyagadde ogula buguzi, ne gw'okiguzeeko enkya n'addayo n'asuubula, era n'aleeta n'enkya n'oddamu n'ogula. Olaba ssente bwe ziteevuunyiza mu ggwanga. Gwe tokimanyi nti $, bw'erinnya ennyo eba efuuse ssebunywa mu ssente yo? Kubanga bwe kiba kinneetaagisa kufuna 37,000 okugula $1,
kitegeeza ngenda kujjawo ssente z'eggwanga nnyingi ate okuyingiza $. Kyokka ate bw'ebeera ya 2,000 $1, kitegeeza ngenda kujjako ssente z'eggwanga ntono okuyingiza $. Kitegeeza ssente z'eggwanga zigenda kusigala nnyingi mu saturation okusinga $. Bw'ebeera ennyingi mu saturation okusinga ssente y'eggwanga olw'okuba we nabadde njino nannayodde buyoozi, economy swi ogikubye ekigo. Bannyinaffe bakadaama nga bwe baweereza ssente gwe bagambye bakolerayo lwa mirembe mingi, naawe otwaleyo ababo. Badde mmanyi nti ekibatwala eyo bbula lya ssente mu Uganda, ebbula lya ssente ezinyweebwa $. Ekibatwala eyo bbula lya ssente mu ggwanga, ebbula lya ssente ezinyweebwa $. So ssente bwe zibaamu mu ggwanga, mwannyina ze teyeetaagisa kugenda kukuba kyeyo mu Bwakadaama, nga ki ekimwetaagisa nga ne bwasiika chipusa asobola okufuna ssente. Nga ki ekimwetaagisa okutunda akasaaluuni ka ate agenda akuba ekyeyo, kubanga ssente $. Yazinywa. Ate nga ye talina kyagyetaaza nti naye yeetaaga okugigula. Wabula abamutunza byeguze babitunda bbeeyi, ate ng'alina okubikomyawo abitundire mu ssente y'eggwanga eba yabula. Togatta buwaya, simanyi abakubi b'ekyeyo. Uganda ffenna tuli bakubi bakyeyo. Owaisebo, ffenna mu Uganda tuli bakubi bakyeyo. Amafuta kyakwesiima kya ggwanga tokifuula kikolimo, kuba ge galwanya n'ensi. Kale ate gwe bw'ogafuula ekikolimo nti ate gagenda kubuza bubuza ssente, olwo gaba gatuyambye. Kwega Mukama yatuwa muguwa, gwe kyogamba teyatuwa kyakwesiima. Ekyo ekifuuka ekikolimo maaso g'abannansi kitegeeza kikolimo era eri gavumenti. Gavumenti eri mu kuteeka ssente nnyingi, pipeline biki mu kikolimo ekitagenda giyamba.